Yes, Red Zone TV kwali sebambulidde Patrick nze nkuweereza kakati nga tuvudde mu mawulire ga Parliament waliwo ate amawulire wano amalala agasessa. Obadde okimanyi nti mu Kampala Bbomu zikomyewo. Kino nno kiddiridde ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yabagamba nti Bbomu bw'aba tali mu ggwanga tezitegebwa. Wabula bw'akomawo mu ggwanga naddala ng'alangiridde kye yalangirira ekya second phase oba phase 2 eya nationwide tour, Bbomu ne zikomawo. Ekibuuzo buli Munnayuganda yenna kye yandyagadde okuba nga yeebuuza, Bbomu zino zitegebwa ani? Ddala zitegebwa ba ADF. Abe ADF be batayagala Bobi Wine atambule kubanga atalaga eggwanga. Ebimu ku bibuuzo ebyefaananyiriza bwe bityo bye bisangiddwa naddala ku mbeera eno gye njogerako. Okusinziira ku poliisi nga bayita mu mwogezi waabwe Fred Enanga, bazze bateekawo obubeerabeera. Bbomu waliwo sitole eyafulumye olunaku lw'ejjo nga balaga nti waliwo omuntu gwe banoonya ateeberezebwa okuba nga yabadde atambula n'ebintu mu kisawo, ng'ekisawo ekyo kya Bbomu. Kakati gwe Munnayuganda angoberera wano ku Red Zone TV nenjagala nzije nkutegeeze oba nzije nkubuuze nti Bbomu zino zetwogerako zitegebwa kukuba Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abantu be oba zitegebwa zitagetinze bantu ba bulijjo bokka? Ekyokubiri, Bbomu zino zitegebwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu ggwanga oba zitegebwa essaawa yonna? Kati nze wano ku Red Zone TV nekiba nga kinkakatako ebibuuzo ebimbuuzibwa okubeera nga mbikuleetera naawe obeere nga tubigabanako ffenna. Osobola okuba ne conclusion yo, osobola okuba ne submission yo ku nsonga eno nga yanjawulo n'eyange. Osobola ogireeta wano ng'oyita mu comment section oba okugissa ewantu wonna, naye ng'amawulire gayinza okuba nga mbawa oba ekibuuzo kyeyinza okuba nga mbawa nti Bbomu zitegebwa kukuba Robert Kyagulanyi Ssentamu yekka. Jjukira we yali awunzika oba nga awumbawumba first phase eya nationwide tour, Uganda Police yavaayo neteekawo embeera ezitali zimu. Basooka ne bagamba nti we yali eruweero yakozesa olulimi oluvoola, olulimi olusosola mu mawanga, olulimi olujeregerera, era ne bagamba nti bamusamoninze ku kitebe kya CID ekireka. Bwe yavaayo n'abagamba ajja kugenda ajja kutambuza na bigere, ne bakyusa statement ne balaga nti kati tumusamoninze. Naye entambula eza Robert Kyagulanyi Ssentamu zabadde atambula, abantu batambula nabo tetwekakasa security yaabwe. Ebyo byali bigambo bya mukulu Enanga n'abamu ku bakulu mu Uganda Police. Era abantu ne beebuuza, mmwe nga baani abateekakasa security yaffe okujjako nga mmwe nga Uganda Police nga mmwe mwagala okutuusa obulabe ku bantu? Era mu ntambula ezo zennyini Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abategeeza oba n'ababuuza ekibuuzo nti ebbanga litumaze nga tutambula naddala mu first phase eno, Munnayuganda ki gwe mulabye akasuka ejjinja oba gwe mulabye atyobola emirembe gy'abalala nga tewali? Era wakati mu ntambula ezo twalaba threats nyingi oba okutiisatiisa okw'enjawulo naddala okuva mu bantu abajjanga n'emmundu ate nga bali muleeya. Twalaba omuntu nga Bobi Wine agenze embalala eyatambula n'emmundu ekika kya bastola ng'agitadde mu bisambi, kamera ne zimukwata. Ne tulaba omusirikale oba yali musirikale oba yali muntu wa bulijjo eyali mu ka-t-shirt akabbulu ng'alina pisto yali agijjayo asemberedde emmotoka ya Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali agenda eruweero. Twazzeemu ne tulaba omusajja eyabadde n'emmundu era naye ng'akola ekintu kye kimu bwe yabadde agenze ku kyalo kye bayita Lungala mu disitulikiti y'Empigi okuziikirako Edi Mutwe eyadaafiiriddwa jjajjaawe. Wabula ekyasinze okwewuunyisa abantu nti Uganda Police baavuddeyo ne bakkiriza
nti ono omusajja waabwe era bagenda kukola ekikwekweto, bagenda kutandika okunoonya abamu ku bantu ku ttiimu ya Robert Kyagulanyi Ssentamu ababadde batambula naye abakubye omusirikale waabwe. Naye ekibuuzo ekimu ku bibuuzo byadde byebuuzibwa, emmundu yasangibwa essasi liri mu kyemba omusirikale wa poliisi ng'oli ku mukolo gwa kuziika ng'osembera Robert Kyagulanyi Ssentamu waayimiridde ng'emmundu essasi liri mu kyemba. Buli Munnayuganda yeebuuzanga kibadde kigendererwa ki? Poliisi bwevaayo neewolereza embeera ng'eno, bwevaayo neteekawo embeera eraga nti ono omuntu waffe ffe tumumanyi, wateekwa okuba nga wabaawo ebibuuzo ebyebuuzibwa. Gwe munnange ali ku Red Zone TV era Bannayuganda bangi bavuddeyo nga ebibuuzo bino babiteeka ku mmeeza. Poliisi bw'ebanga yeyagala okutuusa obulabe ku Robert Kyagulanyi Ssentamu kibeere nga kitegeerekeka. Bw'ebanga yeyagala okuba nga etuusa obulabe ku mukulembeze w'abantu, ekyo nakyo kibeere nga kitegeerekeka. Kakati nze nenkuleetera ensonga eno nga njagala tugyogereko nayo eveewo. Kati we tutandikidde olunaku olwaleero, jjukira Bobi yali ava South Africa, abasajja baatya Bannayuganda abaali bagenza okumukima ku kisaawe Entebbe, ne bateekawo resistance, ne bateekawo embeera ebyali biprogrammingiddwa oba ebyali biteekeddwa ne bitatambula nga bwe byali biteekeddwa kubanga bitambula. Bwe yavaayo n'ateekawo press conference ku lunaku olwandibadde olw'ameefuga oba Independence Day olwali lugenda okuba nga lutuula ku kitebe kya National Unity Platform e Kamwokya. Police, UPDF, JAT, ekyo nno bakiyita Joint Anti-Terrorism Unit, Anti-Terrorism Task Force, ne bavaayo ne bakola deployment eyali emenya amateeka nga bagezaako okuziyiza press conference eyali egenda okuba nga egenda mu maaso, ne bagezaako okugiziyiza obutabaayo era bwekyo neetabaayo. Wabula Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali mu maka ge Magere yayogerako ne bannamawulire abaasobola okugendayo n'abategeeza nti bano abasajja babadde baagala kuziyiza second phase yaffe okuba nga tugitegeeza abantu, naye nayongera bategeeza nti era enteekateeka zikyaliwo phase 2 eya countrywide tour mwagenda okuba nga atalagira eggwanga okubeera nga zibeerawo. Kakati wetwogerera olwaleero nga bino bitadde ebbali, abasajja batandise okukomyawo story eza Bbomu, era bw'owulira embeera yonna eteekeddwawo mbu bali mu kunoonyereza ku bavubuka ababadde bavuga ebintu ebitaategeerekese naye nga biteeberezebwa okuba nga zaabadde Bbomu. Kakati awo Munnayuganda ne yeebuuza, Bobi Wine bw'aba anaatambula okwetoolola eggwanga, Bbomu ezitegebwa zivaawa era kiba kigendererwa ki? Kati nno nze wano ku Red Zone TV nga bwe kiri nti buvunaanyizibwa bwaffe okubeera ng'ensonga tuzikuleetera, tetuzireeta buleesi wabula tuziteeka ku mmeeza, naawe nooba ng'osobola okuba n'endowooza yo oba argument yo oba submission yo ku nsonga ezitali zimu. Kakati ensonga za Bbomu buli omu kola comment yo gy'otegeera mu lulimi lw'otegeera. Red Zone TV kwoli Sebambulidde Patrick nga nze nkuweereza embeera nga bwetambula bwetyo nange bwenjikutuusaako. Atanaba kubanga osubscribinga nyongera okusaba, nyongera okujjukiza kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kinyigeeko, osubscribinge ku channel yaffe eno, okwate ku kade aka notification obeere nga tomissinga nsonga yonna. Buli kimu ekibeera kitambudde wano kijja kuba kikutuukako mu mbeera yonna esoboka. Red Zone TV kwoli Sebambulidde Patrick nga nze nkuweereza ne nyongera okuba nga mbajjukiza ku nteekateeka zaffe ez'enjawulo. Ku ssaawa emu n'eddakiika 3 tubeera ne programu yaffe ey'okulabisa. Ennamba ya WhatsApp eyo gy'olaba wansi mu ka red yako eri 0756 081795. Oteekako obubaka, ogiteeka mu ssimu yo n'oteekako obubaka n'oba nga otambula naffe. Ngenda kusooka neebaze abamu ku bantu abakola omulimu ogw'enjawulo okuba nga bagoberera, basheyalinga, bategeeza abalala nti Red Zone TV amawulire tuba nago. Mama Kevin okuva mu ggwanga erya Switzerland, nkimanyi obeerako era nkakasanga kwoli ne ku ssaawa zino. Mami wange nkwebaza nnyo, webale kubanga otugoberera, ate webale kubanga obuusa Bannayuganda abalala abali sayidi eyo obalage ekituufu ekiri mu ggwanga Uganda. Nkwebaza nnyo gwe omulimu gw'okola gw'amaanyi nnyo.
muganda wange McVin okuva mu ggwanga erya United States of America, musajja naye wankyukakyuka era naye agamba ku ggwanga lyange nfiirawo era embeera yonna agiteekawo ng'agamba eggwanga Uganda lirina okuba nga ate lifuna obukulembeze obw'amateeka. Muganda wange omulala gwe bayita Lawrence Mukiibi oba Mukiibi Serunjogi okuva naye mu ggwanga erya USA era naye akola omulimu ogw'omutawaana ennyo okubeera nga ate agatta ettaffaali ku nkyukakyuka. Muganda wange Ssennyonjo Bbire okuva e Lugazi gy'asinzira ate ye n'abanga naye atugoberera bulambalamba. Nakate Vivian Nakide Asiat mwenna sinzo obutabamalaayo Victoria Malayika mwenna abaana bali mu mawanga agali mu Middle East kyemukola kya mutawaana nnyo mbawa updates ng'ezo tubeere nga tutambula ffenna era ndowooza mugafunye bulungi nnyo. Bane wemba sikunyeze wembanga simentioninze erinnya lyo muganda wange James Bahati webale kubanga gyoli webale kubanga naawe kyokola kya mutawaana nnyo kuba tukimanyi obeera ku Red Zone TV essaawa yonna n'obeerako ng'otugoberera n'obeerako ng'otegeeza abalala nti Red Zone TV amawulire weegali. Bannaye bessoogeddeeko mannya oluusi mba ngeerabira kuba muli bangi abawagizi ba Red Zone TV muli bangi abatugoberera muli bangi nnyo naye nga mwebale yonna gye musinzira okuba gye mutugoberera kyemukola kya mutawaana nnyo. Kakati eyo update nayo badde njagala njibawe ate tubeere nga tweyongerayo buli mawulire agajja ffe tugakuwa kubanga ekyo kye twasayininga okubanga tukola kasitagaba nga gagatta ku nkyukakyuka kasitagaba nga gakwata ku mukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nsaba mulire Patrick nzembera wano nga nkuweereza mwebale nnyo okubanga mutugoberera.